Simani, Simakamani, Monsunula Zawanjaja, Abalala Zawabadeka, Nwanida, and Salo Abalabe, Zevaleta, calling the weather in the car, Lamakama Wadi, Sitcha. Sinsonga yadenga siri namani kuba mukama tula muze oyewa mani sebo sinsonga yadenga siri na se kuba gwe katona we sinza and see you know, can you bear? You must say, yes, you come on. What is not divided? Yeah, no, come in the man. Bitswale abala bange bansitse kholo khongolo Mutsula masimada bathe wathalikwe Yes anadi bathetya nakunadi chisewa Come away or so rusty Kama masima ole mwesi kwa kwa yake Sasela obunafu wanga masiago kukabira Kuba mu masoko change Sende mwana sebo Sasela ebyo no Kama wepo sobya What
ya kotu kahiya dirijitia yaga Hallelujah. 5 dessert phone accessories igwe. Okay, basi bone banyabo tugende tukakaneko tusoke tukakaneko tukakane omulere ize tugende keri bajaji bafutali jaji Exodus. Yep. Hey, praise. That was something. Thank you. That was something. Thank you. Competition or chooses. Those are the audience. Who the audience? Thank you. All I can say is wow, and God bless you. Your future is so bright. Thank you so much. Dirijitia some noise. Thank you. You killed that performance. John K. Judge John K. Uganda. Uganda. Allow me to introduce to you one and only Praise Wisdom. Shihani. Praise Wisdom. Thank you so much. Thank you. Praise. Owe Masaka. Mukuru. Umolamu. Praise. Uganda wa John. I cannot pronounce that you're the winner of this competition, but I can pronounce to everyone that you're the winner of my heart. Saint Andrew. Thank you. Thank you. I have been into so many competitions. I have judged so many competitions, but I've always been sure that there is a lot we need to teach those that competitions. But I believe there is a lot you have to bring to the stage, to the world. Thank you so God much. bless you. Thank you. Jaji. But Praise. Yes. Bwe sikuwa bajja kunsiba. Shirishita some noise. Thank you. Thank you. Nze njagala omuyimbi ayimba nankwatako ku mutima, njagala omuyimbi ayimba obulungi, njagala omuyimbi ayatula ebigambo, njagala omuyimbi akola ekintu kyonna byonna obikoze. Siwawulira some noise. There. Tweyanza jaji bate kale twagenda mu maaso bannange abayimbi Bagamba tino oli muzibu nange nite kubadaavu nawe erimu okwetege esanga ku papa omanyi nakuziba nemwekyekyo ebinyiisa bikabya kyanyirinnumya kyemalamu kiwobudde ate ngafigala yalyakube oze bwensuwekwe nina azaala ekirya kiwondeera nakweterereza mama ebintu by'omukwano bimanyabonya ebintu by'omukwano bibusontulo oneerangayo omanyi nti nokumisinga naye nawo ntamya kwekoza omuntu okulimba obamulaba umutima ogenda munda bukakasa mumanye ekyanyumira obulamu ku nsi sinyumiranga kauna kulirongera olyawo okutimulako naye nawo ntamya kwekoza kisunti ogenda kunjabya sasira
komyawo ebintu byange awonya olubulamu bwange mwanange kati kitule kikule ku mwoyo kimpetandikwa zene wange nyumirwa nnyo muzika erulwomuzabuzibwa olanguwa ekyo kyoyagala ekisinga obulungi nandikuwa tondubiri naye saabasajja mutya leka nkuwe kampala naye ate nnyo yamuttaba obulungi bwekyo kikusaana ku byondaze ekyo kikugwanira leka nkubuulire eyalemera okwebyo mukwano gwange sirina musaayi nzeze omubiri gwonna nga sigulabako kagasiza leka nkubuulire
Katwebaza abasazi b'empaka zino abakoze ogwabwe. Katwebaza abawagizi abasasudde okujja okulaba. Bassebo ne bannyabo, teri muwanguzi mulala twete mu bakyala era ye Praise Wisdom. Sibalama kansibai. Okusoka ne bakama baffe then ne basponsor onabona Mr. and Mrs. Thank you. Engole yiyo Miss Yakayimbye akayimba kali nange nsobola okayisa kayimbe tuyimbe ffenna nga bwe yakayimbye ekyapa ky'ettaka tumale tufune bakama baffe Mr. ne Miss bajje ekifaananyi ekyawamu omwali mukama waffe Moses ate mukama waffe bannaye tusooke tulindeko toguno omukolo tusooke tulindeko abaset ano tulindireko wali abaset ano tulindeko omukolo guno gugwe bamukwase ekyapa kye ekyettaka okuva mu baganda baffe abanjovu CEO Njovu mukwase ekyapa tumale tufune group picture
twongera okwebaza abantu bonna Robert Events Sabagulu agenda abazadde mujje tufune ekifaananyi n'obuwanguzi bwaffe tetuli bakufuna bazaze ekifaananyi kiki ndete n'abazadde basabakula bajje abazadde basabakula nabo musooke mujje tuyite wano namwe tulyoke tufune ebifaananyi Headmaster wakindaga titida wano Headmaster wakindaga titida abessanyu ly'obutenzi essanyu ly'okuzaala abayizi mugende mufune ekifaananyi n'abayizi mujje Simon bazze kuwagira Simon n'owakapiiri muyizi kale Simon kale ndoze ekyo kiwedde onyambanga erimu kale ekifaananyi kiwedde kale badde nsaba tulekawo praise yekka abalala ndoza kiwedde tulekawo praise yekka ne Semakula kyensaba tulekawo praise ne Semakula aliwa Semakula abazadde ojja basanga Semakula sokoje praise yimire wali wakati position katudde wano bakama baffe Mr. and Mrs. Semakula bakama baffe tugende wali Semakula ejambo ojja kiyuliza wano olw'essanyu atotandika okudda mu mirala bakama baffe baabo akulembera obuto mwami Moses Ateng Salongo Richard Kaira Fairo Kumeza ne mwami Kenneth Boduka baganda afa abavugirizi baganda afa abamovits baganda afa abavugirizi aba sounds assistant marketing manager nawe dda mu kifaananyi wanyanyabo bas abakamera mwe naatugamba neffe baabo tubabawadde tulage essanyu tugambe Jesus tugambe fene Jesus Yesu akalulu ka praise God thank you abayizi mwe bali eddala twebaza abasponsors baffe twebaza bakama baffe abatutwala ku vision group Moses Atene tweyanzege mwami Salongo Richard Kaira tweyanza mwami Kenneth Boduka tweyanzege twebaza abasponsors baffe muri Movit kyekimu kyakabinyonyera tweyanza mwami Njovu tweyanzege tweyanziza nyo nyonyi n'abasawo esajeja asera balaba omuwanguzi wa Bukedde Mr. and Mrs. Bukedde Mr. Bukedde Mr. Mukisa Nemama uli awaga abini muganda ewuyo yono yamondako otunsaba tulindeko okuja sote tumukwase
Basewo ne banyabo. Bamwita Mukisa Godfrey Semakula musajja musomesa wakina kati. Nanjye wanula. Asooka wanike ekyapa kye. Wanisoko wanike ekyapa. Abantu business maaso ensi y'omume. Amukwatidde ekyapa kiwaniki. Sembera maaso. Awaguude TV. Eyo omuntu wa bulijjo. Bas musajja myaka 24 kansala mulamba bamuyita bossa musajja weddira ndika obugalo bwa bossa buliwo obugalo bwa bossa 5 millions. Wow. obugalo bwa bossa congratulations my brother. Kakati nno akazindalo kagenda ku bannaffe aba Psalms. Tugenda ba Psalms mukyalo oyo gwoba kwasa. Bas. Banange musibye mutya? Tulungi. Happy Easter everyone. You too. Amanya agange nze Interest Mary nga ndi assistant marketing manager Psalms Food Industries. Ngambale nja kubebaza banange mwebale kwetaba mu Mr. and Mrs. Bukedde. It is very important to jukira talent. Abantu abasinga bagenda ne babyerabira and we focus a lot on making money. Netukomekereza nga tukoze just bintu bikola center then we leave all of our talents. Naye okubeera nga mwena muri wano tubebaza all the contestants that have taken part. Thank you so much. I know not everyone is going to win, but regardless, you made it all the way. It's very important that you're standing on this stage today. It could change your life. So don't give up. Keep going all the way because that's all it takes. Other than that, mwebale nnyo tulaba Psalms naffe tugenda sigala nga tubadizanga mu abantu baffe. Mwebale nnyo tuwagira mu masiro buli wamu tujja tukyabaleetera ebintu bingi nnyo. Thank you much. Nancha mukwase akantu alangirire second runners up. Nancha mukwasizza akamubase nsiringe ng'olwazi. Kale, katulabe. Okay, Mrs. Bukedde season 3. First run out, Mubakazi. Yeah. Obambachala. Yeah. Obanda babulungi. Okay, it's Rebecca Kusansira. Engala basebo ne banyabo. Abekanga bekyazanga. Kusansira Rebecca. Abiri mwena. Muyizi ku KIU asoma mateeka. Muyizi ku KIU atenga asoma amateeka. Abekyazanga Awaguude TV. Eyo omuntu wa bulijjo. Ate era Psalms bamubitereke. Obugalo bwa Rebecca. Obugalo bwa Kusansira. Rebecca. Emisira giriwe gya Rebecca. KIU. Thank you. Asoma amateeka. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala okuyozaayoza abakontanyi bano mwabaddeko mu woofiisi yange mu nnaku nga 3 emabega awo. Mwenna ne mbasabira naye omuwanguzi ali omu, naye mwenna muli bawanguzi okutuuka ku siteegi eno. Mwenna mubawa bawanguzi kujjako ow'omukisa yagutwala. Ow'omukisa yakola ki? Yagutwala. Kale mwenna abatuuse ku kigendo tubayozaayoza, mwenna muli bawanguzi. Njagala okwebaza Awaguude TV okuteekawo omukisa guno okutumbula ebitone by'abavubuka. Ssebo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naffe okuteekamu obwesige okutukkiriza okuba nga tusaponsalinga oba mutulabamu mulamwa mazima mu bye tukola.
ate sigwe mulundi okusoose ssebo n'omwaka ogwera twaliwo wano mu kintu kyekimu era tujja kusigala nga tukola ekimu. Njagala okwebaza abasazi b'empaka omulire mugande batte, mwebale nnyo, mwebalire ddala omulimu si mwangu. Ze badde ndabanga ebintu sibitegeera ne ŋŋamba nti simanyi ani ayinza kuwangula mu butuufu nga ndaba bonna bakoze bulungi, naye wedda komenti ze muwa oluusi nange ne bijja ne ngezaako okutegeera nti bwe biti bibabikola. Mwebale omulimu ogwo bannange. Njagala okwebaza abantu mwenna bannange, naddala abawaganjovu. Njovu tubeebazizza nnyo, babagambye batunda amataka, tutunda ettaka Nansana ku Nansana Business Center kwe tusangibwa. Omulimu tugukoze emyaka 15 nga tuli mu mulimu ogwo, naye Njovu tomuwulirangako kintu kyonna. Mujje Nansana mugule ettaka mu Njovu. Tulina amasomero Njovu Junior School ge gamu ku masomero agasinga obulungi. Tulina ebintu bingi nnyo bye tukola. Bannange mujje mutuwagire, naffe kusigala nga tubaddiza ku ebyo bye mutuwa. Era kyova olaba nga Njovu yasazeewo nekwata ebyapa ebiddize Bukedde TV, kubanga abawagizi baffe abasinga obungi sebo bayita ku Bukedde TV. Tweyanziza nnyo tukolera omulimu ogwo. Awo nno basebo ne banyoka pressure ne keeyongera. Awo omusomero twayimanga mpulira sikyetegeera. Amukwasa akapapula ng'agenda kulangirira, agenda kusoma. Omuwanguzi wa Bukedde, Mr. and Mrs. Bukedde, Mr. Bukedde. Mr. Bukedde. Mr. Mukisa. Mukisa Godfrey. Mukono tabitegeera, tannabitegeera nti Bukedde ekikoze. Genda bakwambaza enguleyo onigine bas. Njovu tugende mukama wa n'ekyapa kwekiri. Njovu ekyapa kwekiri akire n'ekyapa kweyimirirano bulungi. Bayibuli egamba alinyiikira omulimu gwe guli mutuusa mu maaso g'abakabaka. Ab'emukono anti we aze ne maama wuuli awaga. Ab'emuganda wuuyo yo nno yamuddako. Otyo nsaba tulindeko okujja soke tumukwase. Basebo ne banyabo. Akalulu kaliwa. Ab'emukono. Bamuyita Mukisa Godfrey Semakula, musajja musomesa wa kindergarten. Nanja Jomi wanula. Asooka wanike ekyapa kye. Soko wanike ekyapa. Babantu business maaso ensi yugume. Amukwatiddeko ekyapa akiwanike. Blaza. Ani amukwatiddeko ekyapa? Brother we. Ekyapa. Wanike ekyapa.
nankyajjomi essaawa eno yennyini akazinda kankawe bannaffe aba movit ate be bagenda okulangirira Miss Awaguude season 3. Bassebo ne babo tweyanziza nnyo omukisa guno okubanga tuli wano ate olwaleero nga tukiikiridde kuni eŋŋanzi gimanyi nga Movit Products Limited. Ntwala omukisa okwebaza company eya Vision Group as a business as a whole, but more especially ettabi twalise erya Awaguude. Tukolaganye Vision Group ne Awaguude kuva lutwatandika olugendo luno emyaka emabega nga tubaako kitujja twongerako ngeri omu oba endala mu kufugira nga mukulu Kayira Ssaalongo bwe bagambye entegeka eno tesobola kuba nnyangu nga teriiko bakwatiddeko. Ntwala omukisa guno okwebaza abantu mwenna baddewo olwa kampuni eno Movit Products Limited, ng'etwala omukisa guno okubanjulira nti omwaka guno Movit ewezezza emyaka 26 ng'eri mu bizinesi era nga tukyalisobose wabula lw'abantu si kyennoomu abazadde abatuwagira bataata bamaama tweyanziza. Ng'era bwe twabategeezezza enkola yaffe ey'omutimbula twaweebwa omukisa okukola ku bakyala bano abeetabye mu mpaka za Miss Awaguude 24 season 3 era ndowooza enteekateeka yavuddeyo bulungi. Era nga bwe ntumiddwa abateesiteesi b'omukolo gwalo okubasomera omuwanguzi awangudde empaka za Miss Awaguude season 3 but in the year 2024. Basically there is a lot of tension, I don't know. Ansembere wano mu maaso lwaga nti bannaye akapapula bakampadde mulaba sizze na kintu empaka zibanziba yabakoze enviri naginaba naye enkola nga bweri nti tuli ku Awaguude ebintu jja bisoma mu Luganda. I don't want to dive much into English. Bassebo ne bannyabo nga twa abasazi b'empaka zino abakoze ogwabwe nga twebaza abawagizi abasasudde okulaba. Bassebo ne bannyabo teri muwanguzi mulala 23 mu bakyala era ye praise wisdom. Engalo ziriwa. Praise wisdom. Sibalaba kansi you guys. Muwage. Oli muwanguzi muganda wange. Wisdom. DJ musoke tufeeyoka emikwano n'eŋŋanda tusoke tumuweeyo eri bakwambaza engule. Basoke bamwambaza engule. Ate mwami Njovu amukwasa ekyapa. Bw'amala omukwasa ekyapa tugenda kufuna ebifaananyi. Yesebo. Okusooka ne bakama baffe. Then ne basponsa. Ekyapa kiki. Bonna Mr. ne Mrs. Thank you. Engule yiyo erumye. Engule yiyo. Miss. Yakayimbye akayimba kali nange nsobola okayisaamu. Kanyimbe. Simon. Tuyimbe ffenna nga bwe yakayimbye. Baganda ffe aba Movit. Baganda ffe abanjovu. Bagenda kumukwasa ekyapa ky'ettaka. Tumale tufune bakama baffe. Mr. ne Miss J. Bakube ekifaananyi ekyawamu. Omuli mukama waffe Moses Ateng. Mukama waffe. Bannaye tusooke tulindeko guno omukolo gugwe. Tusooke tulindeko Andrew. Tulindireko wali abase Andrew Gombe. Tulindeko omukolo guno gugwe tulabe. Tukwase ekyapa eky'ettaka okuva mu baganda baffe abanjovu. Njovu. Mukwase ekyapa. Tumale group picture. Twongera okwebaza abantu bonna. Mwana ali mu senior 3. Nobert Events. Sabavulu.
Moviti nabo bagala tugende ekirabo. Ne Moviti bamukwasa ekirabo package kale byonna. Abazadde mujje tufune ekifaananyi muwanguzi